buterevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribing gena maso subscribing liking commenting tusobole kubanga temu nange tutambula fenna. Of course ntandise ne musajja mukulu Balamu ngono avuddeyo nategeeza nga munnange tiimu ey'omu Nigeria amanyiddwa nga Burna Boy ono bamukubira essimu ne bamusaba ate okubanga bakolako ne Palaso. Balamu agamba bano balaba concert ya Palaso ngeri successful kosa ne sound eyali omulungi ne bagamba bandi yagadde kubanga munange bakolako ne Palaso because ayinza okubanga munange asobola okuwongerako ebyo bigambo bya Balamu. Balamu munange amala gogera statement ze era woba tewegendereza oyinza zitwala serious naye ng'ebiseera ebisinga omusajja ono tetumanyi kimuliko. Though Abitex yavayo n'agamba ati oyo omuniga waliwo amuloga. Ebyo byali bigambo bya Abitex naye njagala naawe weewulirireko. Burna Boy nagamba ayagala kola shonge ya Palaso nambuza abantu bali Uganda ne mugamba bano bona be Uganda nagamba iyo sound ye Uganda ne mugamba bagita Balamu the sound bagita ya Balamu sound stage nagamba this is very nice, I want to come to Uganda, can Palaso allow to do a collab with me? Ne mugamba ino musasula, so mugambi asasuleyo Palaso emitwalo ng'etaano ejja dola kwaba ye omukyala Juliana Kanyomozi avuddeyo munange ne yegaana akawunti evaayo nga eyogera ebitakwatagana. Jjukira ono emabega kawo bamulumba ku mutimbagano nga bagamba tayagala kuziika, tayagala genda mu nnyimbe, yakoma ogenda mulumbe lwali lw'omugenzi Moses Radio paka kati ono takyagalira ddala kubeera mu bantu, ye isolatinga alinga owa COVID-19. Wabula ono avuddeyo n'agamba bannange akawunti eyo etambula egendanga commentinga comments ezitategerekeka si yange. Jjukira emabega kawo n'omukulu Shakibu naye yavuddeyo munange ne yeerwanako. Kati awo tetumanyi ani ali emabega wa accounts zino okubanga munange ayonoona amanya ga banne, naye agaliwo go galagira ddala nti omukulembeze w'eggwanga munange akubye ku matu. Era nagamba munange yali awo kwe kufunamu kasenyiga akatonotono abakugu ogenda omukeberako oba omutestinga munange nga ayina COVID-19. Era ono yagenda maaso n'abeera isolated ne yeeyawula olw'ensonga yali ayasemula. Era ono asobodde okubanga munange akuba ku matu era ne yeebaza Mukama Katonda amusobozesezza okubanga munange awona ekirwadde kino. Omanyi kyekirwadde ekitamala gawona. Era nga nzijukira President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo nalonda Nabbanja okubanga munange amutuulira mu ntebe mu kaseera kabadde nga taliiwo. Era ono agenze maaso n'ategeeza nti akomyewo kubanga atambuza emirimu. Wabula ku nsonga ye Kasese omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'ategeeza nti munange bano balabika babadde bagala diversion. Bano abasse abaana ku ssomero lye Kasese babadde bakola diversion, amagye ga UPDF gave ku concentration gadde ku bino eby'e Kasese ate nga eri mu Congo bakola birala. Jjukira nti eggwanga Uganda liina amagye agali e Congo gano nga gagezaako kubanga munange gatereza ensonga zonna. Twongera munange okubanga tukulisayo omukulembeze mu karantini gy'abaddemu era tumusabe Mukama Katonda aleme kubanga ate munange amuzza mu kigezo ng'ekyo. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Bo Bannayuganda si basanyufu yadde nakatono, si basanyufu engeri omukulu Micho gy'atwalamu ebintu bino, engeri gy'akolamu ebintu bye. Micho yonono atendeka ettiimu ey'eggwanga erya Uganda. Bantu bagamba mbutuufu Federation eno singa esigazaawo Micho nga kooki w'eggwanga Uganda, Bannayuganda bagenda kumanya nti mbutuufu teyagaliza ggwanga Uganda nkubanga likiika mu mpaka zonna. Era kitegeeza munange Federation erina okutunulamu erabike nga munange kooki Micho emukwata ku nkoona. Eno nno agituumye 20 years Navio live concert. Kitegeeza tugenda kulaba Gravity omutuju kosa n'omukulu Navio, wabula nga Navio tanaba kubanga munange atubuulira ekifo ekituufu wagenda okubanga ategeka.
naye ndowooza yanditegese naye mu kifo ekigaziiko because twagala kumanya empologoma ku musajja tumanye ani so nga ate mu nsonga yemu ne Feffe bussi yavudde munange nayogera ensonga lwaki Gravity omutujju munange amuwa respect. Feffe bussi agamba Gravity omutujju yabba erinnya lye wabula mu kulibba alibba atya. Gravity omutujju munange nga bali ku high school agamba nedda tukoleyo akakoosi bano nga bakuba lugafulo okufa obufi wabula mukola akakoosi kaabwe Gravity omutujju munange kwe kulonda erinnya naliwa Feffe bussi era nga erinnya eryo lyali Gravity. Bwatyo ono Feffe bussi jjukira yali awandiika rhymes oba lyrics munange Gravity omutujju yali akuba era ono yagenda maaso n'okubanga amukolera ebyenjawulo era nkugamba bino owuliriza omukulu Feffe bussi yaliko DJ wa Gravity omutujju wabula byatuukawo bano balina okubanga munange buli omu akwata erirye era ng'ensonga yali ku nthimbi nga Gravity omutujju agenda n'akuba ebivulu naye nga munange ate Feffe bussi takifunamu bulungi nnyo naye of course respect yo esigalawo nti ono ye yali awandikira Gravity omutujju era Gravity omutujju akkiriza nti ye kyekyo wekyali. Eyo no nga nkugyeyo mukwano gwange ye Fred Enanga avuddeyo n'ategeeza nti abantu 20 balambirira bano bakwatibwa okuva eri ekasese era nga kigambibwa nti kuno kwe kuli abo abalina akakwate munnange ku batemu abajja ne batirimbula abaana b'essomero ekasese era bw'atyo agamba bano bagenda kubanga bakuumibwa emabega w'emitayimbwa nga bwe bagenda mu maaso n'okuba nga ate munnange babuuzibwa akana n'akataano era ng'okwo kwe kuli omukulu w'essomero lino nga poliisi eyagala kumanya bino byajja bitya okuba nga ate munnange bituukawo. Eyo nga nkugyeyo munnange ebya Feffe bussi ne akakasiza bikyagenda mu maaso n'okuba nga munnange bitambula mu mawulire era nga ekibuuzo ekiriwo ani taata w'omwana akakasiza gwe yazaala. Ekibuuzo kino kizze kibuuzibwa omuyimbi akakasiza naye nga akyewala ono nga tayagala kuba nga ate munnange abyogerako wabula te wekituuse ku Feffe bussi ono naye avuddeyo n'ategeeza nti tayagala kubanga munnange era ayogera ku nsonga y'emu yeeyo era n'agamba muleke akakasiza ajja kuvaayo abawulire ekiriwo n'ekyaliwo taata w'omwana omutuufu yaani yadde nga amawulire emabega kaawo go gabadde gatambula nga kiraga nti bano baafunamu munnange ensonga ez'omukwano emabega kaawo era nga tujjukira bulungi waliwo voice recordings ezatambula ku social media yonna nga kiraga nti bano bali munnange mu courtship era nga ensonga zonna zaali zitambulira ddala bukwakku wabula mukulu avuddeyo n'abyegaana n'agamba tagenda kubanga abyogerako mubuze akakasiza wanaaba atuusiza akaseera ajja babuulira taata w'omwana. Of course tosobola kuwakana because omukyala yagaba omwana era gwe omusajja omukyala akeera ku makya n'agamba bannange oyo omwana siwo because yaba amanyi omusajja eyakikola. Naye nga nkujjukiza mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatenaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga ate munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda bankuumire mweraba.